Mu linnya lya Mukama wange Yesu. Baagala nnyo mwebale kutuwagira, mwebale kutubeererawo. Amanya gange nze Mary Bata okuva mu MBA News. Mwebale kwagala muganda wange Eva, mwebale kutwagala. Bambi mwebale nnyo okutwagaliranga mu bulamu, mu masanyu ne mu kufa. Mubeera abawagizi bange. Nsaba Mukama abawe omukisa, nsaba Mukama abatukuumire. Njagala okutwala mu mukisa guno okwagaliza muganda wange Eva ekiwummulo eky'emirembe. Waliwo akayimba tubadde nga twogera mu WhatsApp ne mugamba njagala nnyo akayimbako kakagamba byonna batwale bulungi batwale n'okuba wano bireka batwale bonasita bakule bulungi batwale buli kimu batwale So Eva, my sister, kwagaliza ekiwummulo eky'emirembe manyi oli mu mikono gya Yesu Kristo. Tubadde nga tugabana ennyiriri ne tusaba ne tusinza Mukama Katonda waffe. Ffenna ly'ekkubo naye nze nkimanyi tinja kuddamu nkulabe in the name of Jesus. Muwulirize ka message kano. Eno bakuzaala okaba nobeerawo ng'ostruggling no fanga tomatidde bulamu abamu bamanyi n'okwetta nga tebali bulungi kyokka balala bamanyi n'okutta nga bakooye ebyensi kyokka n'olaba abalina nga ne sente azirina nga naye obulamu yalina butono nnyo Chovola banze nkabira mu kisenge kyange mudiro nenga sangula lwengusanga mu lujja n'omwenya nga nange nseka simanyi lunaku lwe ndigenda ate naawe tomanyi naye just tubeere balungi. Rest in peace, my sister.